Egye Lya Sentamu Robert Bobi Wine ery'okutakazi Lirangiride nti okusinziira ebiri mu ggwanga Uganda okusinziira ne balaba obudde bw'okwenunula butuuse bannayuganda mwena kulaba ku Uganda empya era Kyagulanyi mulabeko nga pulezidenti w'eggwanga lino nti okusinziira ebiri mu nkuubo agaliwo mu nkuubo agatambula Mwami Museveni ne gavumenti ye ebula ennaku mbale gavumenti okugwa ennume y'ekigo ate bannayuganda mufune obukulembeze mubadde muyaayaanira nti Kyagulanyi okuvaayo n'akola zino country tour ali mu kuteekateeka abantu olw'okuba nti ebintu obubonero bwonna bw'amaze dda okweyoleka bwonna bw'amaze dda okweraga nti gavumenti ya Museveni egenda ggwa era ssaawa obudde bugenda kuba butono nnyo ssaawa ntono nnyo ennaku mbale bubazi Kyagulanyi Sentamu Robert Bobi Wine alayire nga pulezidenti w'eggwanga Uganda nti revolution eno ate egenze nedduka emisinde gyayiriyiri bannayuganda gyebadde tebasuubira ati neegidduka bweti nti Kyagulanyi alina obukodyo bw'azannye n'akuba Mwami Museveni jjooka n'amukuba ewabi era kati Mwami Museveni ali mu kwesitulayo yekka mu kinnya nga ennaku ntono nnyo Kyagulanyi agenda kuba nga alayidde ng'omukulembeze w'eggwanga Uganda. Nsaba nsooke nkuwe ku bigambo by'Abaganda baffe bano byeboogera ku ngeri entambula ya Kyagulanyi Sentamu Robert Bobi Wine gy'etambuddwa gye byakatambuddemu gye byakatambulamu bye balaba ne bye bawulira ebiva mu nkuubo ebiraga nti nno gavumenti ya Museveni ye ennaku ebulambale ate ebeere nga egudde ekigo kiri kye bayita Sadida ate Mwami Museveni takyaddamu nagisitulawo wabula nga Kyagulanyi Sentamu Robert Bobi Wine kati emuli mu ngalo ze era kwe kuba nga agenda akunga bannayuganda ekiseera kigenda okutuuka nga buli munnayuganda okukkiriza bukulu bwa Kyagulanyi era ng'amulina mu ngalo ettaano bwe ziti. Kutambula naye ey'okutalaga the countrywide tour gye mulaba president atambula ne ba Comrades abali ku ground wamu n'abantu baffe bonna yonna gye mulaba batuuka ekintu ekyo bwe mba seerabidde baganda bange no ku social media aba social media fraternity tukikabiridde okumala almost emyaka 2 kubanga okuviira ddala mu 2021 nga tunyagiddwa akalulu abamu twasooka ne tutunulayo ne tugamba nti abannange abakutte political side mugezeeko okusimba amakanda gaffe muzimbe structures ekirungi kye tuyinza okwebazaako because it is very evident olwaleero ndi twalina challenge era kye tusooka okukongratulatinga bakama baffe ndi amidst the challenges ze babadde balimu nga abali ku ground wamu ne struggle yonna okutwaliza awamu kubanga ekibanyiga ffenna kitukwatako olwaleero buli kye mulabako these are not just miracles as you might think. Anyone can tell you that if you go to the to certain religious groups, they will tell you this is a miracle. They did not expect it. Na ye mumbere eriwo bw'oba otunuulira kati bye mulabako results ze mulaba gwe ayagala okureflectinga ku nsonga eno olina kumanya bumanya nti omulimu gw'abannabyabufuzi oba ekiwayi kyaffe eky'ebyobufuzi kikoze bulungi nnyo. Eyo mobilization gye mulabye oba turn up y'abantu gye mugenda mulaba buli gye bayita, it is a clear sign
wabaddewo ground work akolebwa. So I would salute all the comrades abali mu nsonga eyo era abagitambulira mu good enough kyebadde etambula rubber dub style temugirabya abasinga obungi because for the first time tukozeeko ebintu nga si byakwemulisa naye nga birina results ez'enkukunala kati olwaleero zetulabako. Atamanyi bulungi nnyo era ajja kulowooza nti kirala. Then there is another factor gye tubeera nga twesibako buli lunaku gye bagamba nti eyo gye tulina okuliraayingako, the natural factor. Abantu balina bye experience nga obulamu bwe bayitamu, obwo obulamu bwe bayitamu ebikolwa bya nakyemalira n'abantu be ebitakomye mu kunyigiriza abantu nayo contributing factor ku turn up eyo gye mulaba, which means revolution eyogera naffe abagigoberera. Revolution eyogera naffe, it is trying to communicate to us nti we are progressing. Abamu balaba ekitali kyangu. Kyovolaba ffe tukyalemeddeyo abamu mu mbeera eri enkadde. Bagamba enswa bw'ekyusa amaaso ng'okyusa envubo. Ntya nnyo oluusi okumalayo ebintu bino. Lwaki? Nti ebiseera ebisinga bwe ŋŋenda mu maaso ennyo okubimalayo mbatemeretemere. People would think nina gwe nnumbye, nina gwe nkubyeko, nina gwe nkola ntya. But at least mutwale obudde nammwe nnyini ng'otunuulira ku byolabyeko ogambe naye okusinziira ku mbeera gye tutambuliddemu ffeeno ku social media bikwatagana n'ebiri ku ground bannaffe bye bayitamu oba bye batulaze. Bwe biba nga tebikwatagana ekyo kibeera kitegeeza revolution yekugamba wake up, otandike nawe okutambulira ku peesi yemu nayo, kubanga yo omulimu gwaye gukola ku ground. Kino NRM apologists kyebabadde baliko okusinga when they saw us ku social media ne batulaba kyebatamanya kiri ekintu kimu nti from 2021 nga agwako the social media fraternity mu revolution sijja gamba mu people power ba mu nupu bakiki nja kugamba the social media fraternity mu revolution yafuna trist eyebadde yebasiza
tukozesezza abantu obwongo good enough n'abalabe baffe ne beebakira okwo. Okwebaka temusobola kwebaka ne mukirealizing nti mwebakidde ddala, because bw'obanga obadde weebasinga ofuluuta someone else ayinza okulowooza otunula bw'aba takulabyeko physically. Abagamba musajja mbadde ndowooza yeebase naye mpulira akola noise. So there are other things we've achieved mweno stage ey'obwebafu gye tubaddemu. Waliwo bingi kituyambyeko okwebaka kwaffe ne kucreatinga room eri bakadde baffe ku ground okusobola okuzimba structures eziri visible olwaleero nga tezinyigiriziddwa. Ffe tubadde nnyo mu bibooziboozi ebisinga obungi bitukuumiddewo era ne bituyamba otukutula ku distractinga baka amabafu omulimu gwabwe babadde bakola. Ne kituyamba n'abalabe baffe okujja, because abalabe baffe be babadde basinga okufiweringa ebiboozi bye tubaddemu, entalo ze tubadde tulwana na buli kintu, abalabe baffe bazze ne bazinyikiramu. Twafuna ne weevu yatambula nebawaako ku beetu, kubanga that is when mutabani wa Museveni yatandika okufuna reaction ez'amaanyi n'alowooza bamuhypinze, n'atamanya nti abamuhypinze balowoozanga nti eri balina abadiplomats, naye naffe twasindika abaffe be baali balowooza nti balina kyamakulu ne babeera eyo. Ekitegeeza nti n'eyo gurupu neyeebakirayo gye yeebakidde good enough wadde mu kwebaka kwayo, era tubadde tulina bye tukola ebyamakulu. For instance, tubadde nga twalaaminga nnyo era nga twalaatinga nnyo international community. Buli webadde nga weetaagisa okugikuba, buli weetaagisa okugirumba, buli weetaagisa okugirabisa, nga tubalabisizaayo. All the achievements tuziraba basaawa zino, tuziraba mu bintu ebivuddeyo. Omulabe waffe n'atuula n'anoonya ekyokukola naye nga takiraba, kubanga wadde abadde alowooza nti atwebakiriza. Mu kutwebakiriza aluzingiddeyo. Nabagamba edda nti twayingira stage eri Museveni gye bayita bwembunira nfa, bwenjasaamirira nfa. Oba ayagala ne bwakola ekibi gye tuli, tusigala tukiwangula nga tufunyeemu obulungi. Kiseera kyatuuka, kubanga ebintu byatuuka n'abikola n'abyanguya. Ebyandibadde bisembayo singa Museveni yali
yeetegeserwa kuba nti twajja tatwetegekedde singa yali yeetegese this would have been the time we yanditandikidde okututta naye olw'okuba teyatwetegekera okututta okwandibadde kugira mu eno stage yakutandikira wali olwaleero I'm very certain asobola okutta abantu naye olwaleero okutta nako kati ku mulimu bulago mu mbeera yonna kuba tamanyi oba yeneebeera emmanduso ye nga ye yatiginya amapeesa mpaka ku ssaawa weetuuse nga n'engalo zimukankana ng'ayagala okukwata ku peesa lyagala okukwatako kati Katemba gwe yali alina okukozesa olwaleero amufuukidde ekizibu nti bw'atuusa okwagala okumuapulayinga ku ssaawa ya kaakati takola byonna abigezaako naye tewali kikyasobola mukolera lwaki we are looking at the bomb threats ezo yazizanyisa dda n'asobola okutta n'abantu kati mujjukire nti lulyo yasooka okugamba bomu zaakubako ku bantu nezibatte simaya Komamboga zizino ku Parliamentary Avenue Ludawa ezo zaagezaako zatta abantu mu baasi wa olwaleero agenza okugenda okukomyawo akakodyo ke kamu ng'omukozi wa investigation omulungi era yafuna obudde nga n'ebbomu ebiseera ebisinga wezaakolerwa zaali mu kiseera nga abantu be basinga okubeera ebweru be batambula eyakuba mugundi bbala y'amagye baaliyo bamagye be batambula nga bimaze okuggwayo investigation zamulimu okufuna concrete evidence gy'ateeka ku bantu nti yeno bano be baatega bbomu only ejjirikiti be yafuula ejjirikiti be basiraamu baddukirako bulijjo naye nga abasiraamu Museveni yali amala dde obbanyweza nga tebakyali kizibu gyali lwaki bo kwayagalira wonna yabafuula dda bateralist mu nsi yonna ate n'ayambibwako kubanga omusiraamu okukugamba nti oli teralist kyangu nnyo n'atakulabyeko akkiriza mangu kasita bamugamba oli akuteekako buteezi nti oyo ye Abdulkadir yani abagamba eoma kituufu alabika kyova olaba he was even able to escape or to go away with the massacres he has been committing against Muslims. Abasiraamu bangi nnyo bebazenga batta mu nzita eryani just oli bamusibye emikono emabega ali ku mpingu n'amagulu gali chained ne bamasasi ne bamutta ne bagamba akanza abasirikale ababadde bamutwala ogenda okukebera gye baziika emmundu. Never going away with it. Reason being, atidwa musiraamu oyo si kyamakulu nnyo kimanyikiddwa kyangu okuwoza nti
musiraamu abadde mutujju ne bw'oba obadde omusibye amagulu n'emikono Baseka Kirevu yamutira mu maaso g'abaana be nga sibiddwa emikono naye kyangu okuleka nti abadde Seka Kirevu musiraamu kyova olaba osaasira nnyo omuntu yenna kino mwenna mwekyetegereze bw'olabanga omuntu yenna nga musiraamu ne bw'abanga musiraamu wa linnya ne bw'aba musiraamu wa linnya bw'omulabanga nga akkiriziganya era ng'ayagala Museveni manya bumanya nti olabye ekifaananyi ky'omuntu Katonda gwe yajja okusaasira kwe bw'olabanga omuntu yenna bw'osisinkananga simanya Seeka oba mumuyita Seeka ng'ali ku ddaala ki mu busiraamu bw'e Uganda naye ng'asobola okuyisa statement mu kamwa nti Museveni ayagala obusiraamu era abwagaliza abulwaniridde era abufuddeko ayina kyabwadde era abwagala nnyo manya nti Seeka oyo omusisinkanye naye amagezi g'amatono mangi osinga ku mangi gamusingako obungi that is it nothing else bw'osisinkana omusiraamu nga bw'atyo bw'alowooza nti alowooza akalungi konna okuva eri obusiraamu okuva eri Museveni omanyi kikifaananyi kyalimu Abaganda nammwe bwe mutyo bw'osisinkanwanga omuganda alowooza nti Museveni asobola okumwagala oba okubaagala just know nti osisinkanye omuntu Katonda gwe yajjako okusaasira kwe n'ekisa kye period lwaki Museveni okutegeera kwe n'okubaawo kwe alowooza nti ebintu abantu babiti bibiri ye obstacle y'okubaawo kwe ye muganda n'omusiraamu then later on n'atunuulira n'abavubuka kati member ba National Unity Platform oba bana struggle mwenna Museveni ekyo kyekiti kyabadde atulabiramu naffe era n'ayagala nnyo ebbanga lyonna okututuuma abatujju okututuuma abakozi b'ebikolobero ekyo nabagamba Museveni tayinza kubeerawo ng'akwagaliza ekintu oba ng'alina olukwe lwakutega n'aluvaako gwe oyinza okubirowooza nti yakuvaako bayeerabira oba yakusonyiwa wano Museveni tasonyiwa ekyo tikiriyo mu bintu ebiriyo mu bulamu tasonyiwa Museveni teyeerabira
naddala kasita kamutanda n'akiteeka mu mutima gwe nti oli mulabe we tayinza kujjako ngalo. Museveni talina lukwe lwakutega n'olowooza nti kati luno yaluvuddeko akooye, wabula ajja kunoonya butya bw'olugwamu essaawa yonna, kubanga ebiseera bisinga obungi ayagala nnyo okukakasa abantu nti ekigambo kye akiremeddeko ate akituukirizza. Kati ffe Museveni yayagala dda nnyo okutuyita abatujju, era bwe twayambala obukoofiira buno n'asooka avaayo n'agamba twefaananyiriza abatujju, ffe twagala otemula abantu nga twefaananyiriza abasirikale. Obukoofiira bwe twambala n'abuyita bw'abasirikale, n'etteeka ne bagezaako okulireeta, only to find nti kyali kizibu. Okeera ku makya ne bagazeeti nga akakoofiira ke batayinaako ki bwannannyini. Era ensonga lwaki omuntu omulala yenna abatali bano key figures mu National Unity Platform bwe bakukwata bakuteekako ogw'okuba nti obadde ne military wear, naye nga tebasobola kakwatira abantu nga president, ba secretary general, abakulembeze ba NUP abasinga obungi tebasobola mukwatira kantu ako. Lwaki? Ne bwe baba bamukutte kiba kyewe kyakwagala kuyoolerako bano abangi. Njagala mukyetegereze, aba ayagala kuyoolerako buyoolerezi bano abangi basobola okunyigiriza, era bali bano abakulu abata mu bwangu baba bawadde ki beiro, naye baba wako beiro ne bagamba nti ate group ey'egindi eyo bagifunana n'omusango omulala kati ekyali mu kkomera. Ensonga lwaki mulaba makiti bakyali mu makomera? Ekyo kyonna anoonya butya bw'atunafuya wakiri atunyigirize naako. Museveni anoonyeza nnyo bibomu butya bw'abituteekako. Kyova olaba nabagamba ndi mwegendereze, Museveni tasirisangamu kino, takiwummuzanga era akireeta. And I warned everyone yali discussing nga ebintu by'okukozesa violence ndi mwagala kulinnya kigere mu kintu kye tugenda okukola mu maaso, because we all knew that it is only a matter of time. Revolution egenda kuba emaze okuoverwhelminga buli kintu nga Museveni takyasobola. Olwaleero ali mu mbeera ng'okututta yandikyagadde n'okutusiba akyagala, naye atya tamanyi mandu so wegenda kuva. Lwaki? Because luli we twalinga tutambula, president amaze almost ebbanga lya myaka 2 ng'atambula ebweru, ne tutambuza information, ne tutambuza buli kimu, demonstrations zonna ze tutegese ebweru na buli kintu okumulabisa. Kati documentary bwejja, because if you are not aware people, abawangalira mu mawanga agasinga obungi naddala mu Europe kati ne mu US basobola okubuulira fenafeno mu East mu Asian waliwo impact mu mawanga mu
society mwetuwangalira feyo documentary gyolaba bagiplayinga ku TV za wano ne baginyonnyola abantu ne babakakasa ne bababulira buli kintu nga bwe kitambula. Documentary eseringa wildfire olwaleero batandise ogivunula mawanga gonna. Wane Japan egenda mu cinema because bachagivunula mu Japan because baji okuyamba abantu okulaba subtitles zibako mu Luzungu naye nga amaloboozi gonna gafuluma mu Japan. I think I shared one jemwalabanga bayirimu making kena sharinga kone mukalaba nga muwulira babibogera mu Japan ebigambo bifuluma mu Japan. That is what is going on. Ekitegeeza we are making the world aware, and the best message that we accompany it with is that all governments, superpower governments and the developed country governments, zonna ezifaninga na kyemalira zibadde zimanye bulungi ebigenda maaso, because we are very certain they have eyes on the ground. Bamanyi bulungi ebigenda maaso, but they've been beneficiaries of our torments. Okutunyigiriza kwe batunyigiriza bannakyemalira batunyigiriza lwakuba amawanga gano ag'ebweru amanene gannaggwano agakoledda gafunamu mu kubonaabona kwaffe ge gasasulira ebyo. And it is now that campaign we are doing right now. The offices zona zetulumba kitubagamba nti please don't pretend that you do not know. Only we want you to know that we are now aware that you are hypocrites that are paying for our torture. Nothing else. Kuba tetukyalina kye tubeeguyaako. Lwaki tetweguya bantu bano? Mulina okukimanya nti twayambala omwoyo gw'okwenunula ne tukimanya nti buvunaanyizibwa bwaffe. Ekisigadde, we want to come out clean. Nabana abasajja bakimanye nti bwe tuba tugenze mu kwenunula, bwe tuba tumaze okwenunula, bwe tuba tuli bakutuula ku mmeeza, because we are not an island. The world is now a global village. Bwe tuba tugenze okutuula ku mmeeza nabo bateekeddwa okukimanya nti tumanyi naffe tulina share, tulina stakes, ate tulina obuyinza n'obuvunaanyizibwa okweyogerako, kubanga okwenunula kuno kwe tuliko kwaffe. Lwaki okwenunula kuno muteekeddwa okukukkiriza nti buvunaanyizibwa bwaffe? Yensonga lwaki mbagamba tuteeke amaanyi mangi nnyo mu kuyambako baganda baffe ku ground n'amaloboozi googerwe ngira gategeerekeka. Social media tuteekeddwa okukyusa obuufu. Yes, ffe twaza okusiza abantu bano kubanga
kiyimbirira nga kyekyetaagisa. Ekyamazima kiri nti wakati mu kukiyimbirira si nti bakama baffe baakisuula, naye ndowooza ebyokulabirako mu biraba olwaleero ansa musobola okugifuna nti newankubadde babadde tebaliyo naye amaloboozi gawuliddwa, because we cannot think like my mother Nabbanja. Enaku nti bwe tutyo bwalina okulabika naye of course she's paid to do that, but bwalina okuactinga. We are not so certain. Kitukalubirira okwawula oba nga yentegeera ye oba just because ali paid okutegeera bwatyo, naye tetuyinza kubanga ye naffe kulowooza nti abo abantu tusomba basombe, because there is no evidence. Ekisomba abantu abo yembeera gye bayitamu, era bakulaze nti eryo eddoboozi baliwulira era balitegeera. Kyokka munteekeddwa okumanya revolution being a natural factor, muteekeddwa okukimanya nti etuuka n'ekula mitima gy'abantu ebiddako nga bateekeddwa okuba nga babimanyi. Ekula mitima gyabwe ebiddako ne baba nga babimanyi. Bwe muba mubadde mulowooza nti kizibu, mutunulire ku taanaapu y'abantu abo nga bazze. Luli abasirikale abo babadde nga batukolera omulimu era bagezaako, nakati bagezaako. Omulimu bagutukolera ne muteekateeka nti twagala tuyite wano kubanga ekkubo lyaffe tulisuubira okuyita wano. Mukkirize mugaane ku kye mulabako ekyo. Abantu abali mu bibuga byonna at least mu city centers zonna gye tuyita, trading centers zonna ze tuyitamu, those people are aware, bamanyi buli kintu. Naye ono bwakublokinga oba otayita wano we wabadde olowooza nti ogenda okuyita, kyaba akuyambyeko okudirectinga mu kkuba eddala is to make sure nti n'abatandifunye mukisa kutegeera message eno bagitegeera. Bwe tutyo bwe baatukolera campaign eyasinga okubunyisa enjiri yaffe mu campaigning season. You block us from the designated land road n'otuyisa mu ddala. Abantu abatandize kulaba ne babeera nga bafuna obubaka. Kyokka na bano oba odinayinze chance ne basigala nga bali inquisitive, baagala kumanya nti kiki kye batujjako, kyekyalinga kirina okuddirira nti president omuganya okugenda wano for consultation, omuganya okola ki nga omugaana bw'omulemesa wakati mu kuba tiya gasi ne baba n'omukozi batyo mukoze mutya, amawulire geeyongera ne gwe kibadde kitakutteeko nga atandika okumanya naye kiki, curiosity ng'ejja
Chiche chireso obuzibu. Chiche chireso obuzibu. All the president had to do is to go back home. Nakwate camera, nakwata simu, or computer. He goes live. Then he delivers a message that would have been given to 70 people as designated by the electoral commission. And that is how we emerged victorious. And that is how our message traversed the world. Kati bwe muba mukyaka abaana bino ebintu nabyo mubitegere kati wano kye kiri n'eddoboozi lye tulimu olwaleero. Abantu bano be mulaba bajja abangi bw'aba ng'oli alowooza nti abo tupangisa bapangise, ng'obwongo bwe kye bumuwadde ate era nakyo si kirungi kuzuukusa mbwa yeebase. We must advance. With the revolution. Nga bwegenda naffe tutambulire ku peesi eyo. Mweno stage I would not expect anyone, any comrade, to waste time. Ngoya nokula obo gezaako kurectifyinga ensobi za Nabbanja zaakoze. Nabbanja comes out and blames Kyagulanyi nti alina sente nyingi, balina sente nyingi nnyo. Ekyandibadde kibakosa singa okuba ne sente ennyingi kimenya amateeka mu Uganda. But it is not. So if it is not a crime to be rich, then why bother explain? Let fools think like that. Mubaleke babirawo nga bakubagana n'ebirowoozo byabwe. Naye mmwe kino nja kibanenyanga mmwe nti mu kiseera kino twandibadde twamala dde okwawulawo bani betutayanukula. If Enanga speaks, let him speak. That is his job. Ono mutabani wa Bidandisa ayogedde. Please, abagezigeze ennyo basobodde okulaba nti at least gundi gye babadde scholarship gye babadde bawa champion gudo egwana oyo mulekeeyo mu mbeera z'abato. Nabbanja ayogedde abasirumbawo omwaganya temubataata
aganya, because the more you keep on doing so, government ichevola banga nayo tekyusa mu bintu byekola, kubanga nayo singa badde n'amagezi, singa badde n'amagezi, like tomorrow Museveni is coming to talk about the escalating bombs, thinking that he is going to stop being ebiriwo okutambula okuliwo. Nti bannange tulaba bomu nnyingi nnyo, temujja mangi, temukuŋŋaana. Why is Museveni doing so? It's because they fear numbers in the central. They fear numbers in the central. And you know the reason. So if you know that reason, you shouldn't waste your energy, Museveni energy. All you need to do is to do the needful. If you thought that a spark might come from the central, I know even a single person in the central can start anything. But just be observant of the response of these people up country. Gye tugenda yonna kiki eddoboozi kye lyogera. Then nababadde mukyabula ku social media mukwatagane n'eddoboozi ly'abantu bali mutegeere entambula gye batambulamu, tutambule bwe tutyo. Museveni as a person gwe tulwanyisa should do whatever it takes okulaba nga talwanyisibwa oba tawangulwa. Kyokka if Museveni is determined to do whatever it takes okulaba nga tawangulwa, why would we be bothered? Because at least we knew tuze okuluma omuntu ateekeddwa okwerwanako. Whatever means he thinks of using should be means that we are ready to overcome. Revolution, for a revolution to be successful, you only need to be determined to the cause. Be focused. Stay there. There is a standby generator, so what? If the main power can go off, what about a generator? It's just a supporting machine that requires fuel. We can even cut off the fuel supply. And then the generator will be there without anything. We only need to be determined. This is a message you have to carry out as comrades. First, believe in it, understand it, and then take it around. Tulekerawo
okubeera nga buli ddakiika ffe tubeera mu bannange and that is the ensonga lwaki naffe ffennyini tukyasisinkana ebintu ebirungi bye twandibadde tukola nga twekanga ffe ababyeteeramu n'emisanvu ffe ffennyini lwaki twamanyiira eyo embeera nina okucreatingawo kino nina okubeera relevant mu kino nina okubeera relevant mu kino I thank Comrades always okuba nti mujja ne mutubuulirira ne mutusomesa ne mukola mutya. But if you feel like kyetugenda okusaako kyengenda okusaako try to assess it. Bwobanga kyogenda okusaako kiraba nga kiyinza ng'okuba nga tekitugasa. Please tuyige n'okwewummuzaako olumu owummulamu lwaki kuba ogenda n'obitunulira nga byogenda okwogera if you're to be progressive mu byotusomesa nga byogenda okwogera either byeddiŋŋana odda mu byewamala oba oyonoona byewakola ebyasooka. W'oyitirira ennyo okujja, you can find yourself undoing what you've done nga totegedde. Baganda bange tutunuulire nnyo obudde, because if we are observant and keen on time, some matters have been answered by time. Ebintu ebimu abantu bye batugamba bye boogera bye bakola batya obudde bubyansalinze bubyanukudde. We've had ultimatums after ultimatums. Revolution. But all these ultimatums have gone without being answered. And fun enough, no one questions it.
Take your time and follow events. At times, ekintu kino ekyokwagala obwagazi ennyo abantu oluusi kituleetera okubula. You know, waliwo embaata zitera okukikola. Embaata emu ekula embeera bweti ng'etambula. Enkulu ne kagitanda embaata enkulu n'egwa mu kinyabe pa. Obuto bwonna bujjira mu same line, single foreign, naye bujja bugwamu nga maama waabwo bwagudde mpaka we buggwayo ne bugwera mu kinnya. You cannot find akabaata akamu nga kasigadde ebweru. Bwonna bwe bwayise we bugenda. Naye at times waliwo ebintu ebibeerawo nga bibeetaagisa okubeera active. N'ekirala ekintu kino ekyokuba nti waliwo ebintu ebitambula ku ground. For instance, Secretariat erina kyetegese, instead of giving ourselves time and a chance okubiraba ne tugoberera so that tutambulira ku pese as a single unit. Sometimes people choose to do otherwise. No white akavanga, you come out, no yogera ekintu okakananga choyogera kichamu, you've misfired. Naye ate nga n'abagoberezi nabo bakulaga nti they are contented with that only to praise you. Mwetegereze ebintu ebimu bibeerawo nebirabwa. So gwe obutagoberera abo ne bubuza abantu abalala, because they are those who only cherish what we are saying. They don't even have time to filter. Whatever you give them, they just take it. Ekyo tetulina kyakikolera naye mulina okuba nga mukimanyi. Ekikulu kati gwe asuumuseemu agobererwa abantu. Gwe olina okulwana n'okozesa akasengejjo okuyamba ku banno. Kuba akakobe kagaana kiba kigaanye. Nyasembayo ngamba wakagero. Akagenda okutuyambako okwesonyiwa ebintu ebimu, kubanga si buli kimu nti tuteekeddwa okukyogeramu, si buli kimu tuteekeddwa okiriyakitingako, si buli ayogera nti tuteekeddwa okumwanukula. Akasoolo akagerako ke bagamba kaali kansolo gye bayita enjovu, an elephant. Yanaaba bulungi mu mugga n'etukula. Bw'emala okunaaba n'egyetambula egende. Esisinkana mu maaso bridge, olutindo, nga sayidi eri eraba wavaayo embizzi.
ng'embizzi eddugala yonna ejjudde ebisooto ebitoomi. So enjovu kye yakola n'eddako ebbali bweti, embizzi n'eyitawo. Embizzi etuuka eri ng'egamba zinnazo mundaba bwengeze bwendi w'amaanyi, n'enjovu endabye n'entya n'edda ebbali n'endeka n'empitawo. So enjovu zino endala bwe zaawulira nga embizzi yeewaanye bwetyo, n'embizzi ziri zeewaana nti kati embizzi y'amaanyi osinga enjovu, ne zibuuza enjovu nti lwaki wakoze ekikolwa ekyo? Kyotegeeza nawe watidde embizzi. Enjovu yabagamba nti embizzi ne bwe nandyagadde girinnya nandigifootodde singa ngirinnye n'ekigere kyange. Naye ngitunuulidde ng'embizzi eddugala. Nga wenna agirinnya n'ekigere kyange kijja kuddugala ate nga mbadde naabye. N'olwekyo n'enjiviira eyitewo nsobola okutambula nga seddugaza. Naffe bwe tutyo bwe tuteekeddwa okuba. Munsengejje kati bannange muyambeko. Nabagamba ate no kitukolera. Only that tekitumalira bumalizi, tekitutaasa butaasa abantu bano butatuleekaanya tumalira budde. Naye ate tekisobola n'obba tutaasaako, kubanga Mukama waabwe ate ye talina bugumiikiriza. Abo be mwanukula mwe mubawa hype era mwe mubongerako ettondo ly'obulamu bwabwe. Because ye Museveni nga Museveni wansi detects nti kati tokyalina makulu gyali, he gets rid of you. Tayagala kuleka bujulizi, tayagala kuleka bantu babadde bali mu mukono gwe basigale nga balamu. Naye abantu bano mwe bakuuma nga bakyaliwo, n'aleeta ekisimu ne mumwanukula, n'aleeta kino ne mumwanukula. Lwaki tukyagaanye okuyiga okwesonyiwa abantu abamu? Ekyo bannange bwe tunaakikola mujja kulaba nga n'omuwendo gw'abatutawaanya guweddewo gukendedde, kubanga ye Mukama waabwe talina bugumiikiriza butuukaawo. Mission is 2021. Mbeebazizza mwenna abasobodde ebyo ekikunyiziza mu byenjogedde. Just ebigambo biwulidde bulungi. Abannayuganda bakakasa nti kati struggle wetuuse, revolution wetuuse, Museveni agiramu gwakuba egenda kumulya, egenda kutuuka. Bannayuganda bafune ku ssanyu, bannayuganda bafune ku mukulembeze omujja. Byonna ebyeraga, sayini zonna ezeeraga zikulaga nti mwami Museveni Yoweri Kaguta bannayuganda balwedde okumujja mu ntebe, bannayuganda balwedde beesunga olunaku lwagenda okuvaamu, era nga bakola buli ekibakola kulaba nga bangweddizaako okuva kwa mwami Museveni mu ntebe. Na byonna Kyagulanyi byatambula ng'obubonero bwongera ati bannayuganda baakoowa, bannayuganda ku pulezidenti mujja, bannayuganda baagala kweyagala mu nsi yaabwe ennungi, ate nabo balabe nti Uganda ebeera ensi eggwanga erinyuma okubeeramu, era eggwanga erifa ennyo ku bantu baalyo, nga buli kimu bakikola lw'abantu so si lwabo bali mu ntebe. Mbaagala nnyo. Olwaleero tuli Luweero ne pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine zigenda kudda okunywa. Mukama tunasaba bankuumire, tujja kuba tuddamu tuwaye
mweraba.